omubaka amanyiddwa nga Honorable Charles Tebandeke ono ng'akiikirira constituency emanyiddwa nga Baale constituency ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Ono naye afuddeyo ne yeetonda era alina ebigambo byayogedde awo ngenda kubanga mbikuwa wabula nga sinaba kubanga mbikuwa ngenda kukusaba gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Omubaka amanyiddwa nga Charles Tebandeke akiikirirwa Baale constituency ono yali omu kubali nga bwe nkuwadde ensonga eya Honorable Joyce Baagala ogiwuliriza obulungi ennyo. Omusajja ono oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'akola kiyakkiririzaamu nti ffe tetukkiririza mu kulya nguzi era omuntu omuli w'enguzi tulina okubanga tuvaayo ne tumulaga ensi bw'aba asobola ne yeetondera ensi oba si ekyo n'azzaayo ssente. Mathias Mpuuga ebikolwa byonna ebyagenda mu maaso mubijjukira bulungi nnyo. Abamu ku babaka ab'ekibiina ekya NUP baavaayo ne batandika ate okuritisizinga ekibiina ekya NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nti lwaki mugoba abantu nga bo balinga abakkiririza mu kulya enguzi. Kakati nno mu nnaku ezitali nnyingi okuva we twogerera wano ennaku eziyise abamu ku babaka abo batandise okuvaayo omwomo mu kasirise nga bajja ne beetonda ku kitebe ekya National Unity Platform maze okuwa ebikwata ku Honorable Joyce Baagala ono nga n'emitiyana abantu baayo baamufuumudde ate ne ku kitebe ekya National Unity Platform kirabika waliwo era abaamufuumudde kati nga yeebyo si birungi. Kati ate nenkuwa omusajja amanyiddwa nga Honorable Tebandeke Charles akiikirira Baale constituency. Omusajja ono naye yasooka n'alabikirako mu bifaananyi ebyo ng'alinga era eyeetonda bw'otunuulira body language. Mukama wange nsaba kunsonyiwa era bw'otunuulira body language ye ekulagira ddala nti omusajja yali ali mu kwetonda. Kati oluvannyuma bannamawulire nga bwe bamanyi ne bamusimaasima ne bamunoonyanoonya ne babeera nga bamuggyamu ebigambo byayogedde byenjagala okuba nga nkuwa. Wabula nga bwe nkugambye nja kukusaba olayikinge ensonga eno kubanga gy'okoma okulayikinga nga bwe ntera okugamba information gy'ekoma okubeera ng'etambula era naawe n'oba nga ogasseeka at least ebeere ng'etuuka weeteekeddwa okuba nga etuula. Njagala okutegeeza nti Charles Tebandeke ono yayogera ebigambo bingi nnyo era njagala nsooke nkuwe bye yayogera bwe yali akyaziddwa ku TV emu ng'alaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu abakulembera ekibiina ekya National Unity Platform tebakoze bulungi era ensonga tebazikutte bulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kuvaayo lumu n'ababuuza nti omuntu we tuba tumukwatidde mu bubbi mwagala tuzikwate tutya ensonga oba mwagala omuntu oyo tumukwate tutya. Kakati Charles Tebandeke n'abaako ebigambo byayogera ngenda bikuwa nsooke nkuwa ebyo bye yayogera ebimu ku ebyo bye yayogera kubanga ebigambo bingi nnyo bye yayogera bisobola kumalayo. Ngenda kusooka nkuwe ebimu ku ebyo bye yayogera then oluvannyuma nzije nkuwaate ekyabaddewo nga yeetonda n'oluvannyuma ogenda kuwulira bye yayogedde bwe bamusanze ku Parliament nga bamubuuza ku nsonga eno ey'okwetonda. Sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongerayo wabula atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukujjukiza kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Sooka owulirize Charles Tebandeke bye yayogera mu kusooka nga bakagoba Mpuuga then oluvannyuma owulirize bye yayogedde olunaku olwajjo. Tekisaagala bannayuganda bawabe nakyo bw'obanga gwanvunaana si gwalina okunkwata gwalina okunkozesa era nga gwe kooti gwampa ekibonerezo gwansiba. You cannot serve all entities at a go. Where was the fair hearing? Issue eno bw'ebanga yali mu Parliament executive yaffe as alternative government n'egiyingiramu lwaki naffe ababaka Mpuuga ono tebamutuleetera naffe tumubuuzeeko atunnyonnyole kubanga naffe tulina ennyonta sente zino zaffe zituluma. What is our stake as leaders, as members of Parliament ku party yaffe? So kakati ekyo kyentunuulidde ku nsonga y'akagabo gy'ogamba kagabo n'abalala mu kibiina balina ensobi nange nga mwendi naawe nga mwoli nsuubira party bw'ejja ne directive ezimu ku core values mu party yaffe is inclusiveness. So for any leader who is inclusive olina okubanga buli omu omwakomodatinga abalungi n'ababi ebyana n'ebyana. Tewaliyo party, tewaliyo institution, tewaliyo church, tewaliyo muzigiti nga gwo gulina batukuvu beerere. Ne Yesu yagamba abalinga abo atakikolangako y'abasooka omukuba ejjinja abalinga abo mubaleke
bajje gyendi njagala abakulembeze bonna beeyisenga omusumba omulungi nti oleka endiga 99 mu kisibo nonoonyeemu kati ffe pate yaffe bwebanga tetolerating correction kubanga teyamba kugolola muntu akoze ensobi we are leading a mess bannayuganda bayinza otulabanga ba dictators kubanga omuntu bw'akola ensobi nga gw'ogenda musaanyizaawo kumubatula tukurash then oba ogenda quotinga statement eyo ebeere right. Ebyo byali bigambo bya Charles Tebandeke nga bakagoba Mathias Mpuuga. Era ebigambo bw'obiwulira alinga eyali agezaako okuwolereza omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Kati kankuwe owulira ate bye yayogedde nga bamaze omubuuza ku nsonga zino ez'okugamba nti yabadde agenze kwetonda nga era bw'olaba ekifaananyi ekyo. Sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongera. President wange Bobi Wine nkyamukiririzaamu era mbadde nkyamukiririzaamu nti ye president wa National Unity Platform. Ekizibu kyokka ekibaddewo butakkaanya obubaddewo n'engeri y'okwasaganyaamu ensonga. Olunaku olw'eggulo ekyatututte ku kitebe kwe kutabagana. Mu kutabagana mutambuliramu si kwetonda kwokka naye mubeeramu okwevaluatinga okuzuula ebizibu byonna ebibaddewo ensonga zonna ezibaddewo era lwaki wabadde tewali kutabagana. Ensonga ezo zonna ze twabaddemu nga twegaayagaayamu n'okuzima omunyaamu okulaba nti kituufu zibaddewo naye bwe ziba zibaddewo eyo y'enkomerero y'ensi yonna. Suubira kino kyekifaananyi ekituufu nze ng'omusajja omukkiriza ne Bayibuli eŋŋamba nti omu ku mmwe abooluganda bwe musowagananga muyite omu ku bannammwe wadde egamba mukadde abatabaganye masekatiga. Era kye twabaddemu twabadde abantu basatu ne twogera ku nsonga ezibaddewo era ezibadde zimpa okutekinga position ey'enjawulo ku pate gyegamba nti entuufu. Era ensonga ezo ng'abantu bonna musobola okukkaanya okutabagana mu mirembe oba okwawukana mu mirembe. Eyo naye ebeera nzikanye. So oluvannyuma lw'okugolola amabunya n'enkonkwo ezibaddewo mu byambalo byaffe ng'abakulembeze nsuubira ke kabonero akatuufu ke twabadde tulina okulaga bannayuganda kubanga tulina okubeera ekyokulabirako bwe tubanga twagala ekifaananyi ekipya ekya Uganda empya era nga tusuubiza bannayuganda obatwala mu Uganda empya under national unity okutabagana platform. Kitegeeza nti ng'abakulembeze tulina okusooka okubeera ekyokulabirako ffe bennyini tutabagane. Era kino kyandibadde kyakolebwa dda nga bino byonna ensasa gye tenabeerawo. Era nze nsuubira nti nga pate n'obukulembeze bwa pate bulina omutango munene okulaba nti bayita enjuuyi zonna ezo eziriko obukosefu either by phone or by writing babawandiikire mu butongole bajje ku kitebe ensonga zino ziggwewo kubanga tekitegeeza abooluganda bita bikonagana naye tebyatika. Tekitegeeza nti olwaleero bwe tuba tuyombye obanga tulwanye yenkomerero ya buli byonna abantu bonna bayitibwe bakomewo kubanga saawa zino n'omuntu ali ebweru nga bamulaba ng'omulabe bw'aba yafudde era bamuziika mu kifo ekitiibwa ekya National Unity Platform. Kati oba omufunaye aba alina okuweebwa ekitiibwa eky'okuziikibwa. Lwaki bannaffe abakyali abalamu bwe tuba nga tuli mu mulamu omutuufu ate tubeesenda nakubeesamba bwesambi baleme kutuuka ku kitebe. So nze kyensuubira ekirina okukolebwa era nga pate guno omutango nze gwe njagala okugitika nti abantu bano bayitibweyo bawandiikibwe bajje tuule mu mmeeza ng'abantu abaawamu tukkaanye. Bwe kibanga tekisoboka era tusobola okukkaanya ne twawukana mu mirembe oba ne tukkaanya ne tusigala nga tutwala sitwago mu maaso olw'ekigendererwa ekyokutuusa. Oyo bamuyita Honorable Charles Tebandeke. Kati nno naye ebitonotono ebimukwatako byenjagala okukuwa ono ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform mu Baale constituency yawangula akalulu n'obululu omutwalo gumu n'2,753 era be yawangula baali bangi nnyo. Kwaliko Matovu Swaliki owa NRM, kwaliko Maiteki Ronald Mukasa yali independent, kwaliko abantu bangi nnyo, kwaliko ne Sulaiman Madada ono naye yajja independent. Era bano yabawangula oluvannyuma lw'okubeera nti kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform yali emaze okubanga emuweebwa.
kigambibwa mbu ono Matovu Swaliki eyali wenaremu yali ayina enkizo wabula oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okukwata kaadi n'agiwa omusajja ono Charles Tebandeke kyamuwa amaanyi n'okubeera nga ye yawangula akalulu ako nga ne wetwogerera ye mubaka akiikirira Baale constituency. Yasooka n'avaayo ng'alinga anenya ekibiina wabula yalabiddwako mu bifaananyi ebyo nga w'obiraba ng'agenze kwetonda. Era kigambibwa mbu ebigendo vaayo tujja kubifuna gwe kasita oba ng'ogoberera emikutu gino kati gwali ku Redison TV ojja kuba ate naawe obisanga wano nga tubinnyonnyodde na bulungi nnyo. So kati gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza Redison TV bweba etaddeyo ensonga yonna. Tuwuliziganye mu updates eziddako